Yes, ne walera ate tuguse fe tujagana kubera mu TV yo buli kumacha esawa bweziti tubera nga tugitiginya tukutawanya ata kulimbya ate tuli live industrial area basebone banyawa mukulike Heroes Day yagende dawo wake up here we come jangu tobenensi tujikuba bikonde kati ukiriza yo ne kuba obosemba wabino jikubagira gyo jangu okero gendo ko ngo bakuwa ngo tekayo byo binokola ngo kutwala abana kusomero kisinga kiba kisobose ebinabyo nakati byadda kubali bako chokola munange chikuzengulu genda kugudo le motokozi bale bwachizite wongolaba abana futigera kumawuli chechi mawulire ye mutwali stedeze $1 namala na wembwa kumuzuku wa mutasingwa enaku zo kyajukira nti lero lwakumeka lwakuna zangu zinengejeze bituzemu obutabijjukira binengeje bitabudde nange ngoli muna kulala nogamba katuli mulakutano obudde nga bugenze bugenda nolekyo totya nnyo okufaate noyitiriza temukutye nnyo mumanye kulina okubeerawo katonda alina okubeerawo ng'atwala ku bantu be mpolampola iyo olina okumanya next naye tokkiriza okuba next nga gwe nyini olaba leka katonda agambe gwe next naye nga naawe weewaganyizaako olwanyeko okulaga nti weefaako ye tujja musaba nti katonda munaye mpa obulamu naye tajja bukuwa ng'ate gwe teweefaako oba okitegedde ekyo oli agayaala nakati era tulina okugenda nedda ogaanagaanako naye nga yajja kukutwala era abaakulesa ogaanegaaneko omira ku ddagala nywa ku micungwa covid omutegedde leka okumala gateekayo mimwajo na kifuba kyo kubanga nedda jizigule cholabiye chechikuwamanyi nakamba tuyogera namasirika tumubyogera tobimanyi kubanga abantu bagala nomukamba kiyigundi wevuge ofachi ddala nti mfachi fatukolera bakazi Seddungera yabadde wali omusaabalwanyi Seddunga Muzeeyi kwali n'agaba president Sebo manyi yayogera Luganda lwetagala kutabula nsonga ze ng'abulira president olunaku luba lwa Seddunga olwa Heroes Day president ze yalumuwa yekwajira n'ayogera ebigambo president Sebo yogera ne ku siriimu ebigambo ebimu gwe nga Saabalwanyi yogera n'obitabulatabula ne siriimu naye mwogereko abantu bamuvuddeko bakati bagambye roja abantu bagambye bagenti roji nga azigude roji zazirekera bavugi bamuruka bya bisafari baberemu n'abalaba bera batravelinze nga balina ki balina zi businesses enjawulo roji tekitegeeza bwenzi nebo kitabula abantu bayali basulayo ngolusa nane bizibyeka nabera muyeka nagamba afunye mu wiki namba mpumuddemu kati ngenda kuddayo togere mama w'abaana omutwe badde nkiyali ngabo kibali mulimu agamba banayi n'ebibuuzo naye sitrera kakusomerayo kansulaka ejindi nkole ki zireyo mulimu go bagamba tufudde bannange musajja yategedde nti abaana sibabe funa wawogoma nibamweza sente bannaawo sulakeeyo otherwise ajja kutema n'abasuubuzi n'ensonga zaabwe abali basuubula nzize bintu sibisanzeewo omusajja ngambye birinde paka enkya ate kati mbadde planning enkya kati kansula mu kibuga bikiri juzwa n'abaana ebyokudda ku ssomero ebyavuddeyo abaana tebasuuze maloogi omwo monna abatolina kati abaana bakulemeredde okuleeta nti funa loja otosuseyo omutwala abaana basuzaawo tunatandikirawo enkya kafita bakwata era mwe basuze kakyabadde kibi kyawo kale nolwekyo president yekyo yakirabye nga kyamakulu kuba mu mbeera eyo oyinza okuleetawo obuzibu naye nga mwena abatuuse mu byalo muli mutya abagenze mu byalo nga mutidde mugamba mutya tubaga covid nammwe ab'omu byalo muleme kugamba nti mu kibuga ebibuga kyabalemye bajerega ekibuga kyabalemye muze mu byalo nedda nammwe sabbuuni mumunaabe mukozese sabbuuni gula sabbuuni gavumenti ejja mukuwa gula sabbuuni onaabise engalo ezo ate teekako masiki mukyalo temwagala ziteekerako ddala masiki mwagaana nabalabe mu kuziika esayidi eri obutambula muzeeyi yafudde covid ng'ate nammwe era muzze bwe mutyo wa agisagala yafudde awo naye nga mwena muzze bwe mutyo nedda si kituufu masiki muzifune mu kyalo oba ani alina obbawa mu kyalo badde mbagaba empya ngolaba tulina bizibu birala ate nga tudde mu gaba buto nze ngamba tuyambe olaba masiki ezo osobola n'ogyekolera very fast kakati wetunadde ebyo tujja kulinda paka nga wetwalinda radio wafuna eyiyo ate abakyala ema mulina gundi radio bazigaana bampi bajemera president bazigaana ezo esenezi omukyala olina akakaya kuba akatambala kako ku mutwe osobola kasika booti n'okasiba nerekolanga masiki bwoba toyina kuba tulemegga tebajja tusuubira ate saagala bakkirize sente zigule masiki era luli zaagira tezamala bikya atugweyo tulemekuwawo chance ate anabba sente naye abbiraawo ekuba president ebimusobera abanabba sente ate ffe tuba tubawadde gaapo nti mutwe masiki oleka abantu bazisabye saplayinga
nga kati walaba aba supplying kululi oli yabadda ngamba sinze naye oli yabadda ngamba taba supplying kuli president yatongoza abayadda complaining president yatikira abaana abatunzi ekkololo ebbanga obalaba batikira bo batunga ziruwa kubanga bebandi wadde emirimu nti mutunge obuwumbi 16 obuwaba abaana ebyalo byabifunye okutunga masiki ennungi neera tebaziwaabwe yatwala ddiru mulala kasinga wabaawo kati era bawali ate ba supply teyatuukirira kale ebintu ng'ebyo bwe tuzoogerako kale masiki katwegulire akirungi wali neyo 10 ine 10 jeri nega tukawana tubule kiricha saidi yo tulabira bananga balungi mukama yabaziriza abana bamwe muri nawo ngasimbaganye n'abana bamwe guma abana babo tobaguma wakendere pressure temugana abana kuzanya bwe bulambu abana okuzanya mwana okuddamu obwongo wategedde nti abana kuluna abantu bakkiriza nti abaana ba government kuluna abantu bagante abaana government kakati abaana banasoma ddi ngula osungu muta omwana uwo abana kati mwana munyumba na ngenda gweddalu abana kuno atubakiriza mutongole nti abaana ba musajja onafuga abaana kwa yababadiza bana bamubane wagala bana kitegeza uliba badde bali babamu bwe yagamba nti badde basome kati abana batu wali kati abana bamwe mubere nabo abana bomusajja wawe abana basula mu paka wange waliwo wempulidde bakasula linda ku bbiri mbo bagambye emmotoka ejja waliwo wempulidde abeera kyegegwa nagaba kati nze naku bbiri nsula mu paaka basi bwe zijja zakulanira nagaba tetulina amaanyi kusindika tumaliza tetugenze nagaba abaana b'oyo omusajja kati era yeyabajje mu paaka baani ate kati nina bamugaye nti tebalina mmere yakulya si kibi kuba nti ayagala abaana kubanga omulaba ayagala abaana tunavaawo nga ate tusaba kawunga abaana babe kati yamanyi baba asoma bate basome yamanyi musajja yakubidde owanja kukubira tomanyi n'essimu yo nagifunye kakati musajja wa mwoyo yalaba ebyokusoma bigenda bitya lwaki tebiwumuzaamu emyaka 5 gino netugita nemugasebo gwani ayogera lekukunsokola ebigambo nedda nkubuuza bubuuza kuba era yamanyi gyetulaga yamanyi direction nemugati ate mu Amerika nga tebasoma ekozi naye tebasoma badde manyiyo basoma kandi namaliza ngati ati kati ba Amerika oluzungu balumanyi olwedde kati ko uli muzungu yekyategeeza nti ndoza abaana bagenda kusoma buyo oluzungu bo basoma bali wakako yesamba teka mbe mwagala abana mbayigize ennimi zaabwe babali nyakola lwogere abana bamanyi ennimi zaabwe mu covid oli yasooka babimalayo byonna ebyo kati gavumenti erina okuyiyayo ebipya bye balina okusomesa abaana covid tumanyi twawangala omwaka mulamba omuzadde n'ayigiriza omwana okutunga ebibbo n'abimalayo n'amuyigiriza okufumba ne kuggwayo n'amuyiga okwoza engoye ne biggwayo kakati kati ebipya alina kufunayo sirabasi empya gyayigiriza omwaka guno egenda kubaaki kati gwe kansala muzadde muwe ekirala kyagenda okuyigiriza omwaka guli yagumalako empisa yazimalayo n'aziyigiriza byebasomesa ku ssomero kati gosooka obiveeko bweteekamu ebintu ebirala byatasomesa ku ssomero ng'empisa balina okubuuza balina okweyanza balina okwetonda tebagala kunaaba abamu babulire embeera y'ensi bweri tibanaye mbabulireko ensi tobeeramu weka ensi wetaaga muno ensi mukolagane kikola wawaka ebyo tewali abisomesa kati gwe bisomese bibateekemu obagambe nti kati olaba kolagana ne gundi yabakola bwati temuyomba munno musonyiwe ebyo kubanga bajja eno tebabifuna mu ssomero yalowooza buli kibwajja buziye boosi okubanga bamuzaala omu najje n'acunga bamugambako n'akaaba ebyo teri abisomesa byoba osomesa ati bigwayo nebyeddiini waliwo seeka yangamba nti yasomesa omwana ekulaani nayo kati n'agituuka mu makati kati aba agimalayo bumazi kufuuka seeka mu mwaka mulamba nange simanyi naye muyiyeyiye mulabe bye mubasomesa awo nange sinza bagamba kikwakana kati ku mirimu gye twandigenze nabo era yabaganye babeetaba mu bantu kati era basigale waka nange ate kubanga obandyagadde basigale waka ogenda okugamba nti akalenzi ke yali asomerako P7 kakati bajjanga ne basomera wana waka olwa P7 kakati kagenda mwesi 2 case 1 eri ku ssomero ya senior eriko abadde bagenda kusomera aba senior kati bekadda nono yagenda mu senior kakati ono muzadde n'atyamu biro ono akomewo wane waka
ayitire mu Nakyejwe okitegedde luli mu P7 yajjanga ne basoma kaakati ono yagenze mu senior n'alabika nga akuzeemu kati omuzadde ono ate ne muwala wa mulaba agimuse amulekeera ono mulenzi ajje asomere wano olaba nga kyetabulabe kitandiko kigoba tannawoki olaba mulawo akuze kabina akageze ate oli mulenzi oli agiradde ebbali omugoba otya just tukosa magezi kubanga ebintu ebimu ate siraje temutiisa nnyo baana akyogereko bagaye bannange mumanyi kino bwekiti kino netemugeza twatandika dogamba abaana body parts za njawulo ezizo zizo nobody aina kwata ko uli denti ye muchi uli denti sina kwata ko kuzogerako ulira omala abana natandika mama you don't want that topic ne magamu kyajiulira batukano jigamba tebajagala mbaswala no kusinga ffe gwendo zanyi sabana kati gochirebe yako they are your private parts nobody touches them kabani atana achulira ngweddalu ababona abagamba abana bazimu nnyo sebo kati batandika ofuna ensonyi aga mami mpulidde nanyiga mpulidde bwati bagamba kulemberako bantu bana bazimu sibe bantu sibe bedda omubuuza akubuuza ngamba kati nyagala kumanya myazalani wali omukwano gwange omujasi yo ababuli abaana babalenzi abayita muje mutuulaawo najja pisto ye nagiteeka ku mmeeza tanyega kintu kyonna ajja pisto ye nagiteeka ku mmeeza n'asalako bulungi n'ateeka ku kombati ye n'atandika obbabuulira kati baba bategedde nti taata kati ono si taata ono mmejja n'atandika okulagira kati ate baba alagira ebiba yesa baba alagira ebyawaka wagizaayo n'ateekako leeya ye bwatyo bwabafuga nakati sibasobola sikyasobola baana kati bakubona bana Stephen Good bayangamba Stephen Good bamukwano ngapabera kuchencha yangamba yakulanga bwati ne batula ku dining ne bali emmere ne bayinka bwati nafukamira wansi nagamba mbeka ilide bambisibaje kisto musome mbeka ilide bana bange tuli banaku mwe mugendo kulula banaye family yaffe musome nnyo meme musome bana bange ngali kutaka bonga batudde mbeka ilide bana bange mbeka ilide yangaba bana basoma bambali Germany kati basoma ngikisebe kyo kyali kikola akakodyo kali kakola kubanga fe twasomera nga bagasoma nnyo osobola okudda gundi omulaba ddano omugaati guliko siyaji soma nnyo naawe musobola okubeera nga muli omugaati kati abaana bwebaga nti musome emigaati giri buli wantu mingi omwana addukana akati mugaati gwantama katusabaga nti musome nnyo muli omugaati omusiige okyusa ebigamba musome nnyo obulamu bwanguyire obulamu tebwangwa sente zokka bwangwa ne mbulamu obwa bulijjo ng'osobola okubala sente ng'osobola okutegera eboogera ng'osobola okutuuka mu tayimu ng'osobola okukolagana n'abantu kati ffe tulina okukyusa layini eddagala musome nnyo mubeere ababufuzi abalungi mwambale ttaayi mukole ki ne batuuka ekiseera oli n'alaba abalayira nga tekuli ttaayi ngagati abalayira nga tekuli amanyi luzungu taata waŋŋamba nsome nnyo mbeere nga bali naye ng'oyo oluzungu lumulemye nomugati abo amagombola tebaana buyigirize kakati ebintu bingi byakwewozaako mu sizoni eno ne tujja guma mpola tuumulamu katono tudde ne kakaawa mpola lunaku lwa budget leero bagenda ogisoma amanyi temujagala temukyagigoberera naye tujja gigerako kifuba kuba bibino tutukwata tebajja muteeka constitution tekigamba tuumulamu tudde ne kakaawa mukyenkya. It's petty, tasty. Prestige Margarine! Olunaku olw'eggulo Pulezidenti Museveni yafulumiza olukalala lw'abaminisita omumyuka we ssaabaminisita wamu ne baminisita be wamu n'abawabuzi be bangi ku baminisita baasuuliddwa tabapya ne baleetebwa mu baasuuliddwa mwe mwabadde n'abadde minisita omubeezi ow'abakadde n'abaliko obulemu Anyati Sarah Kanyike n'abalala kati omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago asaasidde Hajati Kanyike eyali omumyuka we n'ategeeza nti yakanda kumubuulirira ng'asala eddiira atwala ekifo ky'obwaminisita ekyamwewa mu mwaka gwa 2019 nga tamuwuliriza. Ne mukubira omulanga ne mugamba Sarah Kanyike omusajja akusuula omusajja akuteeka mu katego obadde deputy road mayor staayo ebadde ekyarayizinga oyambuka nanyina ze Sarah teyampuliriza.
Lord Mayor asangiddwa makage wakaliga nga ategeeza nga watalina ssuubi mu kabineti yalondeddwa. Tegenda kuderivalinga ggwanga lino gye lirina kulaga ku bizibu bye tutubagiddemu. Lukwagira obudde munakibiina ky'FDC ow'ekitiibwa Joyce Nabosa Ssebugwawo yalondeddwa okubeera minisita omubeezi w'amawulire tekinojja n'okulungamya eggwanga obutageza kukkiriza kifo kino akuuma ekitiibwa kye eky'ebyobufuzi kubanga naye yandifundikiranga Hajati Kanyike. Distinguished leader ku level eya deputy president mu FDC abadde meeya wano aweereza n'obuvunaanyizibwa bw'amaanyi era azesewo ligase y'amaanyi mu kibuga. Abadde mu gavumenti y'abeene nga wakitiibwa nga wa muzinzi simanyi oba bamutuukiridde nakkiriza naye njagala omukubira omulanga nga musaba nti ekifo ekyo akyesonyiwe. Ategeeza nti ng'aboludde olwabula gavumenti babadde basuubira ebifo bingi mu kabinenti y'omulundi guno. Omuntu yadde asuubira nti agenda kuyiwemu ab'opposition bangi okusinziira ku byabadde ayogera nti bangi nnyo bamaze okwogeraganya nabeeyo. Yavuddeyo n'omukyala Ssebugwawo ndowooza yekka sinnalabamu mulala. Ye omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Flavia Byekwaso awakanyizza ebiza ebisaasanyizibwa nti aliko ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura aweereddwa okuduumira eggye lya UPDF ng'adda mu kifo kya General David Muhoozi eyalondeddwa kuba minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga. Bannayuganda ekibatta bapapa ate bannayuganda bangi baagala nnyo okwefuula abamanyi n'embye tebamanyi baleka ba experts okumanya ebintu byabwe. Usually there is this saying nti matters of the journals should be left to journals. Bajja kutegeera ye tebapapa. What we need most is a service delivery for the people of Uganda, and the cabinet that has been set is a very important arm of government. Kyokka abamu ku bantu beekamuli mu Busoga eky'omubaka waabwe omukyala Rebecca yetwala Kadaga okuweebwa eky'omumyuka asooka wasaba minisita tekyabayisiza bulungi. Abamu ku bakulembeze b'NRM e Busoga okuli Samuel Bamole ssentebe wa NRM e Kamuli agamba nti kino kyabazizza wala nnyo emyaka 5 mu by'enkulaakulana. So bakaba bali Busoga efuire ndigezaganyako nabo akatono kubanga n'abaire namba 3 era ng'alwanirira ekintu ekya Busoga kyasigala ku maapu e Kampala. Obumativu bwange buyiddamu nti obuweereza bw'abaire aweereza nga sipiika ifwe tuli kusuubira nti ajja kuweereza n'okusingawo kubanga mperaano mpambo ya luli omupate yaife ya NRM. Bw'aba oluganda lwa Hajati Isanga Lukiya Nakadama yalondeddwa okubeera omumyuka wa Ssaabaminisita ow'okusatu basangiddwa mu disitulikiti y'e Mayuge nga basanyufu ebitagambika. Bategeeza nga yabalina essuubi mu mwana waabwe nga bakulembeddwamu Patrick Babalanda ssentebe w'abasobozi mu kitundu ekyo. Busoga tuli bubi ino ku by'ensoma wetuba ketagisa tukulangwa ne Busoga eno tuleke kutwalanga abantu balefe Kampala bakitulumba abantu ekutwatwala e Kampala. Twandikusabye ku luno oyongere okusitula Mayuge ne Busoga yona yona. Kati mama alijja tukolera ebirungi nga ife bana Mayuge okutulobingira abaana emirimu. Weyakoma wajja okutandikira nga Mayuge district okutandikira ku bakyala. Museveni tumweyanzize ino twena olw'okutusuulirira omwoyo. Kale tetugenzeeyo na bingi nnyo naye tugendeko wali katono nnyo katono. Kojja Elias Lukwago wetuli awuka agamba nti omukyala Ssebugwawo tageza nakkiriza ekifo kya General Museveni kyeyamuwadde. Bamuwa amagezi waddeme mukazi mukulu amugamba nti omukyala mukulu olina ekitiibwa kyo tokkiriza kifo kya mukulu oyo kubanga ajja kusuula oluvannyuma nga bwe yasudde Kanyike. Tegedde. Kojja amukubidde ku simu. Nze Ya mukubidde ku simu Ssebugwawo. Ndowooza yamukubidde naye ayagadde ndowooza yerowooze yekka. Kubanga ebintu ebimu eba personal decision. Buli omu yamanyi byaluubirira mu bulamu. Ate buli omu yamanyi tageti ye. Buli omu yamanyi kyafuna kimuyamba kyenkana ki. Njagala byawule. Ate abantu abamu si buli omu nti nalina emizi. Ate si buli omu nti nagumiikiriza. Abantu abalala bamanyi okuyita mu bannaabwe okirabye Siraaji. Nga tekimukalubira wadde era tekimukwasa nsonyi. Ate abalala kiyinza okuba kirooto ki nga kyeyali ayagala obulamu bwe bwonna kufunawo ku ofiisi gunene n'okuweereza ku bantu. Kuba kusalawo okwe nze kulwange bwe ngamba kusalawo okwe. Kusalawo okwe ng'omuntu yamanyi waliwo kyatalaba.
Banama yafuzi ngabamanyi ebintu n'okutusinga. Bamanyi ate ebyobufuzi muzanyo bw'oguyingiramu gw'ogumanyi. Ate ogw'obufuzi kyo bana balabe balubeerera nakyo bwekiri ekyo. Osobola n'ono, osobola n'oli. Aye n'oweereza nga oli mu sayidi yo mu ngeri emu bendala. Kati mu ngalo ze. Nze decision yange. Omukyala wandiyogedde. Kubanga oyo mukyala kati. Era njogedde. Bamuwadde ekifo ng'omukyala. Sinza abadde wano naye nze njogedde se. Oyo abadde munnamawulire ddoola. Kandi ku ddoola naamala ow'embwa. Anti neŋŋamba. Kojja agamba. Nti ekifo ekyo era yawa munnaamagezi nga bwe yasaala kanyeke gwe baasudde nti akole ki? Anti kakati kojja waali afuna sente meka? Afuna obukadde baba babaze bulungi nga tebamulyaza amanyiza ng'ekisanja ekyasooka asatu nga mu buna. Sebezo sente ntono. Tazifuna zonna lumu naye zijja mu bitono naye bw'ozigatta zigenda nga mwezi nungi. Nabbosa gy'abadde afuna sente meka? Zibadde zawagombolola zibadde ntono ate kati yagwa abadde yagwa. Kati kasitagwe kenyini gompa answers. Buli omu alina ekirooto kye nga bwe nkugambe kati bigatte ne bye nkugamba. Buli omu alina eki? Alina emyaka emeka mukyala Nabbosa? Nabbosa ye mugagga nti. Mukyala Nabbosa alina emyaka emeka? Mukyala mukulu avumbi ali nga mu 5 n'okusoba. Ayinza oyingira 10? Akyalubira ki kati? Byonna ngenda bikubuuza. Akyalubira ki mulamu? Nge gagga wala abadde mugagga era mugagga bulijjo. Bufunze. Era mu byobufuzi aweereza buweereza just. Bw'olowooza. Kwamani we yandikoze nga tebamuwa ssente. Kisoboka. Sinza kyali. Kisoboka okukola nga tamuwadde ssente. Kuweereza. Waliwo ayagala okukola nga tafuna ssente. Okay, kale ssente zibeeramu. Ssente zikuyambako buyambi. Oluusi zikuyambako we bali. Ng'akolera bukozi bwereere. Nga talina kyalubirira. Nga talina kyalubirira. Nga talina ebyessente nga si byaliko. Nga tayagala. Nga mbeera ye muyinza okuba nti akole nga tayagala oba nga tayagala. Waali. Nga tayagala ssente. Ani oyo? 7. Tasasulwa. Asasula naye azigaba. Nga ssente ze madamu yazikwata nozikwata. Anti azigaba. Anti azigaba okuba kugaba ziba mu nju. Ate nkombuuziza ne madamu yaggyayo omusaala gwe. Ne mukuwa w'omulala. Yagamba nti tayagala. Yayogera nti ssente tayagala. Ani yagamba nti n'amafuta ge tegalina gye galaga? Galuwo. Kale kaka tutese 04337 kojja awadde omukyala Nabbosa Ssebugwawo wadde ebyamawulire omumyuka bagundi amugamba tokeza n'okwata ku kifo ky'omusajja. Buli nsi teyagala kukolera bwere sirali njagala okimanye buli omu alina ebirooto bye ne byalubirira ate buli omu alina famire ye n'abantu abetodde famire ye abali obubi. Kati gwe ngamba otya ntuyagala ssente bw'abanga ayagala ssente alumbe abanga tayagala ssente tutese kojja ye kyagamba nti ye oli mu byobufuzi abadde agundidde akoze bulungi bamulaba musajja mukyala mugundivu wa opposition n'olwekyo takwata ku kifo ky'omusajja kubanga omusajja kiyakoze Sarah Kanyike gwe yalabula okiraba ne Kanyike teyayisiddwa bamuwadde oba presidential advisor. Presidential advisor afuna miliyoni ndowooza 5. Wali abadde afuna ne mmotoka. Bwaminisita bwe buweereza basobola okukyusa kino kisanja kipya asiimye obeere wali for the meantime ayinza okukyusa ate n'akoze awalala. Kitegedde ne teyamusudde. Tamasimu. Nze ofunye ekyange. Kale 04377 Jagamba. Ayagala munda muli deep down. Abayagala ssente. Naye bwazibidde jjo nga Nabbosa Ssebugwawo tannaba kunyiga kintu kyonna naye nga tubuuza gw'olaba otya 04337 kwa president yagala njogera n'ebibiina twagala tubeere ku mbiranye njagala abantu bano babeere incorporate tuweereze wamu kwa balina bye balina ebyobuweereza ne NRM ina byeyina bw'obigatta wamu tusobola okukola awamu era gavumenti bw'ogiraba eno gye balonze olanyali wa UPC. Alo ono Peter Marabba. Peter Marabba munnaffe teesa. Mwebale nnyo mwebale Dora. Kyekyo gye baleko sebo. Kale munange. Marabba egamba kiboda eri etya? Tuli bubi nnyo. Kikyate. Tewali kalungi. Ate katya. No business. Mufuntula mutuyingiza ebintu okuva eno kibafuntula ki? Lulimi lwammwe eyo. Byonna tulina mu Uganda ate ofuntule ki? Kakati oteesa otya Erias Lukwago manyi road mayor w'ene Kampala. Nnyo. Yagamba Nabbosa Ssebugwawo vice president eri mu FDC bamuwadde obukulu. Amuleke. Omukazi akuze akoleko kyakola ajabireka. N'erya Sarah Kanyike
akozeeko ne bagamba dda ku bbali abalala bakole si kibi aleme omulemesa mu opposition muntu omu oyo si wona nti bagenze eyo ate aba opposition balwana okuyingira eri aleete ekipya tulabe kakati Peter leero ateesezza bulungi Kiggwa agamba olwana kuyingira eri kakati bakulese jangu eno gy'oyagala okujja ate kakati ono agatogjayo togendayo ate ng'ono gyali alo wangi kale naye ndejebale nzampita mazimana Julius kubirira na mayuge wa mayuge mayuge be mayuge mwe muliko Tesa ati be mayuge bannange yabe Kampala mukyebase abantu be mayuge busi yabe bakubalo hello je bali kunyabo ekale sebo je bali sebo lepa abaganda atusudde ettale goli wawa naye nga mwali muwadde munyiva ajijje nako nagambe omala kubeera MP munte mwalonda abantu bamu kati bawe batya alo namwe temwamu walo we bombo Tesa nange ndi ndo ina cyalumirirwa mukuru ndi kumcyara waba mukifo kuri kina ya tutamze bya abana ganna bose ekifa kikole abere mu kifa akole Bobo chekola ochesigiza bo chatenga mkama akuyita ebintu byensiwe bitosiraje ogana mitwale 10 owali wali kabola lekakuba pa Manda yosale kuboka gali na kutobera paka mkinya ebintu byensi bizibu nnyo Fodi muziranto yali mugumu nyira yagana ekintu kino bizibu nayenga abantu bali sotya ate bali bubi ati ngomanyi bagwiriza hallo omanyi zina bagaga bimanyinga bagamba abantu bali okay nayenga abantu bagamba mvaye ko tusola kujja kwogera naye tumanyi tuliko twanga bojja wali bosese tulaba kuli nanya katwala bi hallo nyabo sebo sibyote bulungi osibyote Utesa sebo ko video ne soroti banna bantu be soroti akamba chi yani ono ono wiliba ku video soroti soroti wao nyabodi mweba lo tuwereza kale munange Tesa wiliba Tesa soroti mwe muliko eto tebatumazeewo batumazeko emirembe sikirusa etambula saawa 2 kutama pikipiki oba pakinze mu lujja ejabuzi n'ekima engekwagalako sente tuli mu mbeera embi pulezidenti akyuseko ku bapoliisi be atumazeeko emirembe wamukyogerako anti gwani wangi nkyamanya gwani nze wiliba force olina linya limu liringa lya Madonna watyangu wiliba force watyangu naye alupo bamulonze weeyo kimanyi Jessica weeyo wamwe vice president meja wamwe eyo mumanyi bulungi ekijja bijatera jabayamba oyatula ne muzeyi tatana kyawa muzeyi webagala kulya batuyamba yali adda mu gyasisera gyase balya bebamu be bali tukuba embooko babatesemu tukuba embooko bati mwe baŋŋamba mubba ente z'abakalamojja anti bebaba ate bebazisanga ne bazitunda tebabadiza kakati obukuumi bakuuma nte kati muwagala babugjewo ate gwe toli weeyo wagendayo bugenzi nagendayo ndi mukozi ndi weno oli w'embaale ndi weno nkolera eno nenga oli w'embaale erinnya ndimanyi erinnya lyava embaale beeyo babeeraawo kumpi bebawadde nandutwa minisita wa kalamojja ensonga zabazigira
kale tufune ye musimu nyayi munya tugamba kojja Elias Lukwago yagamba na boss ekifoto kitwala musajja mwefuzi ya kwefuula kolenga byakanyekanyike mwadde bwa muwabuzi wa ICT agenda kuba deputy wa ICT minister ne kanyike mwadde muwabuzi wa government kanyike ba mwadi advisor kanyike maze bangachi kanyike mu kisanja miezi tamaze banga yanti sai twadde kigwako yinga miezi mukaga sana twadde kigwako byansinze sibitabinde kanyo allo kale katukoma ku masimu somo kati amagezi tuna amagezi go wedde buzanze amagezi ngo amawulire bebaba ngo ebyofuzi byonna abantu bayingira mu kuweereza buba buweereza lwakuba obuweereza obuyingiramu ngolaba side ino gisojjula ngati mukola bubi kino mukola opposition nakubira ngirenge doli kyatakola bulungi n'omusojja nga cyo kikola bubi nze ompa amaanyi nkikola bwenti nti gwe cyo kikola bubi olina kunoonyereza byatakola bulungi obyogereko nawe ngire mu buyinza obukole okikozese ne kati bwe bakuyita oluusi naga jangu tutereeze obuweereza fena tuweereza abantu osobola okusigala ng'oli wa opposition n'oweereza ng'oli mu gavumenti eri ngoweereza sebana yakikolanga ate nze nkitwala ekifo akitwala aweereze nabbosa abadde aweereza abadde nerubaga eyo ng'aweereza naye nga takolanga opposition ng'aweereza abantu bonna abesaidi n'omutima gwe ate mukyala muweereza mulungi abadde aweereza kojja leka y'omutima gwe gunaaba gwabuweereza ajja kuweereza lwakuba kojja kyeyatidde nti oli asuula aleka akuswaziza kataga nabbosa abadde mugumu nnyo nga bamumanyi nti opposition naye siraje abantu bonna basinga basonda akati kageze kojja singa bamuwa ekifo ng'ekyo akitwala kojja kati ayinza okuba tayagala kisingako naye kojja ate tayinza kitwala kubanga kojja bamuyita nti abeere vice agenda tubaya kojja ayinza okulaga nti byayagala ekyo kojja ye kati ye kojja ye tumwagala awo bw'atyo ye tumwagala abeere wa opposition yewe nobbosa agende naye kojja ye tumwagala abeere wa opposition awo abeereeyo Kakawa Mchencha. You guys pretty tasty. Prestige margarine. zirambako allo tutandise bwe tuti entambula mu kibuga erongoseemuko oluvannyuma lwa gavumenti okuweereza emmotoka ez'olukale ezizize abaana mu byalo katugendeyo wetutokidde mu paaka ya Namayiba ng'omuwendo gw'abasabaze gwesaze bwogeraganya n'ogwo gwabaddewo ennaku bbiri eziyise obwedda ssente w'ekino Samuel Lumala ayambibwako abantu abalala balawuna paaka eno ng'akozesa omuzindalo wakati mu kkunga abayizi b'amasomero okuŋŋandira mu emi zaateereddwawo okusobola okubaziika mu kiva awateekeddwawo ema tusanze abayizi obubadira amatendekero agaagulu bali mu keetalo nga balidde emmotoka ezabasibirwa gavumenti okubazaayo abamu ku bayizi gyetugeddeko nabo bayinza okusomezebwa kubayitamu okuba oli bava ku masomero okutuuka kati abamu bategeeza nti enjala ebali bubi. We have been just living in a park here. Sometimes we could sit up the morning waiting for the buses. Yeah, yesterday. Others were telling us 150, others 120. There was no way that we could get a transport mean. Kusawanya basi zituuse ne batandika okusoma enkala z'abayizi ng'obedda ku basoma ayingira munda abamu basimye gavumenti olw'enteekateeka eno kubanga babadde basubiddwa ebisale ebibadde byekanamye. I want to thank our president for his excellency for having doing this for us in order to save our life. I thank the government for the best has done to us. Omala mbudde ku nteekateeka n'ategeeza ng'omuwendo gw'abayizi bwe gweyongedde mu kiseera kino oluvannyuma olw'okubaterawo entambula. Tugenda basorting out because kuliko n'abazadde abamu abeerimikika nti ate nabo bali baki bali ba student. Ategeeza nti bawaliza n'okutwala abakyala ab'embuto n'asaba obenkola ennambula okufa okusobola okwelinda ebisiri byakazigezige. Gavumenti mba nsaba ebeereko through governing bodies banabadukanya entambuza z'amabaasi zino
twebaleka bananyini bus company, transport sector kubenga besalirawo omuwendo gwa sente. Tutuze ku mpaka za basi zenjawulo ku Kisenyi, basi tamino na mirembe n'endala ng'omuwendo gw'abasabaze gukendedde nga kitegeera sente emiwendo gyasaliddwa. Ate abaddukanya paaka yabebiko kisangibwa ku lwopaaka batandise omuyigga eri abantu abayongeza sente mu paaka eno baleka avuka basatu abakwatiddwa mu ngeri y'okukyusa lisiiti ng'olwe baya mitwalo 7 nga bongerako emu ne gifuka 17 batwaliddwa ku poliisi ya lwopaaka ne batandika okubuuzibwa 45 ne babyegaana. Abaddukanya paaka eno birayidde okufiira ku muti yenna n'atabangula omulimu gwabwe. Tetukiwagira era tujja kukirwanyisa paka. Basaba abasabaze okusigala nga bakakamu newankubadde nga bangi naye bajja kubatambuza. Twalagala okulaba nti bamalawo era tujja kubatwalira ekisente ezisaani. Ye mu paaka empya babaddeko ku mujjuzo ng'abasaze bakonkomadde olw'okubula emmotoka ezibongerayo bano basagula n'ebitereki nga babivuddeko ebyokugenda nga batudde ku bintu byabwe. Ongerayo ku nnaku tusobole okulaba ng'abantu baffe bonna baggwayo kubanga bonna bali mu mapaaka bakonkomadde. Ekyamazima abantu bali mu bweraliikirivu obw'ekitalo. Kubadde kunaliko obulimu ng'asangiddwa n'ekitanda n'omufaliso ng'agenda mu kyalo. Omuntu ayagala kudda mu kyalo naye sente tezikoze eki teziriiwo. Disani Mutyaba, Buyondo William ne Ronda Kasaba kusakidde guli eno lwawukadde TV. Tugenze mugulire eddala. Kale tugende ate kugwe yaffe eryokubiri abagoba b'ebidduka mu Kampala bo bekokodde ebbeeyi y'amafuta eze erinnya nga n'embalira y'eggwanga tennaba kusomwa. Bano beralikirivu nti ebbeeyi yakwongera okulinnyisibwa singa gavumenti tevaayo n'akakiiko akalungamya emiwendo gy'amafuta mu ggwanga Uganda. Gavumenti yo yayongedde nusu kikumi ku miwendo gy'amafuta okuli aga petro ne diesel ekyongedde ku bisale by'entambula mu ggwanga. Katugendeyo. Amafuta kyekimu ku byamaguzi mu Uganda gavumenti bezetandikirako okwongeza omusolo ogubijjibwako mu bulimbalirira ey'omwaka. Emyaka 3 egiyise gavumenti ezerinyisa emisolo egijjibwa ku mafuta ng'omwaka oguwedde gavumenti yayongeza omusolo gwa nusu 15 ku buli liita y'amafuta. Kino tekyakoma kukosa bagoba babidduka wabula n'ebbeeyi y'ebyamaguzi yeyongera nga babitunda beekwasa okulinnya kw'emiwendo gy'ebintu bye bakozesa kiyite cost of production. Ne ku mulundi guno gavumenti eyongeza nusu 10 ku musolo ogugibwa ku buli liita y'amafuta okuli aga petro ne diesel agasinga okozesebwa abagoba b'ebidduka. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abagoba ba taxi mu Kampala ekya Ultrada Mustafa Mayambala ayambalidde abakampuni z'amafuta olw'okubeera bannakigwanyizi. Fenga abavuzi b'ebidduka naddala ffe abasinga okukozesa amafuta aba taxi siringi 10 nga gavumenti ekitadde ku mafuta tekyandibadde sente nnyingi nnyo kubanga gavumenti tulina bingi bye tugibanja. Mayambala ategeezezza nga bakampuni z'amafuta bwe bakozesa olukujjukujju ne bongeza amafuta nga ne gavumenti tenavaayo ku misolo mipya nga tebannaba na kuteekako sente ezo naye nga bakitegedde nti gavumenti egenda kuziteeka ku siringi 10. Baayongeza amafuta okuva ku siringi 13,330 ne gagenda ku 13,500. Wetutukidde olwaleero ng'ebbeeyi y'amafuta ga petro ku masundiro ag'amaanyi okuli Shell ne Total yayingidde dda mu 4,000 n'omusobyo ate nga ga diesel gali ku 3,709. Omuwendo guno gwawukana n'omuwendo gw'amafuta ogubaddewo emyezi 2 emabega nga Mustafa Mayambala bwakunyonnyola. Olwaleero ab'amakampuni tebongerako yadde siringi 10 nga gavumenti etaddeko 10 kyayo olw'okuba baayongeza dda. N'olwekyo bw'eneeba nga gavumenti teyingidde mu nsonga eno ate ne bongeza ab'amakampuni g'amafuta ne bongeza, naffe tujja kuba tetulina kirala kya kukola okujjako okwongeza ate ebisale by'abasaabaze. Abamu ku bavuzi ba bodaboda betoogeddeko nabo batubulidde obuzibu bwe boolekedde olw'okulinnya kw'ebbeeyi y'amafuta. Amafuta gabadde ku 13,569 naye kati essaawa eno gali mu 14,500. Biba ntuyambe ne batusalirako n'ensonga jamu muyitirivu ogenda liita y'amafuta kati yetuuse ku 4,500 kale ogenda okuva mu jamu nga amafuta g'okukozesezza
ga 10,000 nga gaweddemu okoze 2,000. Kino kijjidde mu kiseera ng'eggwanga likyali ku muggalo era nga ssentebe wa paaka enkadde Muhammad Mulindwa mweraliikirivu olw'omuwendo gw'abantu be balina okutikka. Amafuta gano baagongeza naye mu ngeri gye baagongezaamu nawe oba olaba nti enafu tulina okwongerako akasente akasaamusaamu okusinzira ebyenfuna nga bwe biyimiridde. Mulindwa agamba nti ng'ab'ebidduka tebandiyagadde kwongeza basaabaze kyokka nabo besanga tebalina kyakola olw'embeera eri mu ggwanga. Ensonga emmotoka yali etika abantu 14 erina abantu 7-8 kati bwe tuteekamu ennyongeza erwa tetwongeza kinene olw'ensonga kati nammwe mulaba embeera weefaanana nti abantu baasalikako ate bongeza amafuta. Kati bano baagala gavumenti esseewo akakiiko akagenda okulungamya ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga okusinga bannannyini kampuni z'amafuta okweramula ne banyigiriza abantu. Olunaku olw'enkya embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2021-2022 lwegenda okusomwa era nga bannayuganda balindiridde okuwulira ebyamaguzi ebirala ebirinyisiddwa emisolo. Nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV. Kale tuba tuvudde tujja kuddayo edda tuba tugenze mali gaffe agaffe ebweru gwe munaffe ali ku kyanca amanyi wagenze n'ogenda Mama Abraham ogamba Mama Abraham mukwano gaffe nnyo Mama Abraham mukwano gwa Blessing Nanyonjo ali eno gye bagamba gye basula ekisaasisaase Nigeria ekyo ekigambo ekyo nno munnange lwakuba abantu baagera ne basengayo abali gundi tekiri Nigeria n'olugezigezi lw'abaasengayo Nigeria waliwo yabadde akaana kabeera ku TV ogamba abantu oli yagula Namugongaawo edda yali abeera ya Munyonyo Namugongaawo takali yaligula nga ali Munyonyo nga takali lyakulimirako nakulundirako kakati agamba abolugezigezi bajja ne basengayo bo balowooza nti kifo we balina okusula mbu yajja ofaamu ye kati ye bwe yagulira nga takali ekyalo kye toyinza muga kati set mujjeewo wano bantu basulawo nemugati kakati gubadde ogati kati ffe mutwabigula nga byebyalo byaffe kitegeeza nti nno faamu eri mu kifo kikyamu akusinzira ku bantu kati abantu bali abazzeewo nga okitegedde ayumba mu byogereko ife tujja netugula ebifo byaffe twabigula dda nga byalo byaffe kati oli azze asenzewo aleesawo olugezigezi wakwazimbyawo apartment aŋŋamba nzigyewo faamu yange naye ate era ekifo kiba kikyuse naawe ayinawo ekintu kye naawe laba nti ekifo ekyo kikyuse tekisobola kubeera kyekimu naawe munyonyo asimbi yagamba abantu bali basenzewo abantu basenzewo apartment zabagati ajjewo bamulopa ajjewo ki bagana mugula bamusonera n'esente bazibungwe nono sente zibamusondera ziba biliyoni ezi agasijja zikwata 2 agataka lyange faamu yange nze wenjagala ebeere kakyawuli ayagala kintu kye abantu kale bantu bere bantu balamu buli muntu abere munne mu ngeri yokuba tulina okwa co-existence buli muntu alina okubeerawo obeerawo otya n'omulala n'abeerawo tulina okikkaanyaako ekyo tolina kubeerawo wekka bwoti bulaba nga wakuzenkoze edduuka lyange likola bizigo nosooka litwala mu kifo nga wonna atunda bali ku hardware ekizimbe kya hardware makati notekawo ebizigo oba oli wakyamu kubanga wadde wawo kati wakyuse kale tugenze mugebwe rutandiseera bwe tuti atugenze amawulire genfunye gali nti Kanye West omumanyi oyo Kanye West mugobeera nnyo kubanga oyo mukazi Kim Kardashian byebadde kurimu ya Hollywood njagala okimanye era bamu ku bantu bagoberera ebbanga ddene kakati nagambye nti nemabegako wali ebadde birthday yawedde era kwabaddeko abagenyi bangi naye bagamba waliwo omukazi ayitibwa Irina Shayk wanjogedde bulungi gwe bamulabye naye era bagenze ne ku vacation jukira nti no bali mu kusettlinga divorce yaabwe ne Kim Kardashian tennabawadde okugwa naye like yabasedde omukazi era bagenze ne bakyakala ne bamala ne badda kakati omukazi oyo gwe yakyakadde naye ayitibwa Irina mu Russia era modo Ronaldo yamuzaalamu abalongo babiri ne bayita ne Ronaldo nga tebeetegedde buli omu n'agenda kati kirabika Kanye West yandibanga abasoona omukazi
kubanga kagala fana mukimo banya basajja anonye omuntu afana ko mukazi gwe yali ayagaddeko abacha muri mutwe kubanga obudde bamayide kukebiwunji Kim Kardashian abadde amwagala nnyo kati kalakaza akape kale kakalinga katandise okutokota kyogedde bubi tayina tabato bolya oliwa ababivuddemu ate kati obesibira ko yakola pofachi abivuddemu ate ina sentezo agende maso yagale bulamu Michael Jackson mwali ate wali yafa speed gibako sajja njagala myezi ebiti lya musiba bwabbi tayina gwabbi oli mukazi mukulu yato omuntu bamubba abatala bajalaga omuntu bamubba kiba kiti abatalaba omukazi abba abasajja tebakulimba sinaje kitu ekyo nkiwakanya abantu abo bola bagamba mbe babbye bakwana abagana nakugamba nzi sikwagala oli mufumbo ndeka namwesibako bannange omusajja omukazi otali lubuto lugaba nange yetalaba baba balaba kuba muze gwa muntu mwenzi era ye bapasula mpasule bate bamubye bubbi oli nagati omusajja bamunzibyeko no bapasula bwatyo ono muntu boboina yegeyege oyo gwababbironya yegeyegere bomuwonye kala ago sigebwe tugenze Albania oli alaba omututte ayingidde muloja aba omututte bamubye oyo talaba kati Albania oyo golaba omukulu banne parliament ye mugobi parliament yegobye president Mulamba nga bagamba bwe yali akola campaign yamenya constitution n'alanama meta yagobeddwa naye nga akulembeddwa omugoba Katikkiro we Rama yakulidde omugoba parliament nemugati utukisa Kawairo bekati yayogera ebigambo ati ng'akola campaign ebyavaako abantu okola obwegugungo bwe batyo parliament emaliza ng'emugobe kati balinze kooti ekimalemu naye ng'omukulu bwatyo bwagobeddwa kati badde sikimanyi Katikkiro gonkoze bino nti parliament emugobye nga yakalya obwami yakabubeerako kale mu Albania bwekityo bwe kiri abagizi batandise okwemulugunya kati abantu nga bazibu kati ebyo ebyobufuzi bwatyo nno parliament emugobye ate nga tugenzeko mu Pakistan erudde ng'erina ekizibu ky'abantu tebaagala kugemwa kuva dda abantu tebaagala kugemwa polio tebaagala kera bw'oba oleese ebyokugema polio badde balwana nga poliisi erina okujjawo n'ebeera bwete kati bwojjako nebya covid ebyokugema byonna tebabyagala era babirwanyisa olyagala nti okugema bagala kutta abantu abamwe baagala kukola ki waliwo emboozi eyo etambula Pakistan jjukira balina nnyo empalana n'Amerika n'ebintu ebiva mu bazungu bagala ti abazungu abaludde kati baagala jjukira ewali Bin Laden edda bagala ti abasajja no baagala tumalawo temukkiriza kugema kati okugema ludde nga bakulwana ngera poliisi emala kujja okugema abantu kakati balumba n'okulumba esitowa ezibeeramu eddagala ly'okugema kati balumbye eddagala balumbye store yabaddemu gye baleesemu eddagala ly'okugema ne batta abasirikale babiri abapoliisi adde balikuuma era n'eddagala ne bakuwunalana nalyo naye badde balowooza nalya covid ate bagenza oganga erya polio ne polio nga tebamwagalanko poliisi egamba tugenda kuyigga abo bonna bakikoze naye nga okugema kulina okugenda mu maaso okwa polio ate ne kwa covid kulina okugenda mu maaso kifuba gaana basirikale balina okutambula n'abantu kale okugema kweyo kwa lutalo ddala ate nga tuvudde tugenzeko mu Amerika ekkiriza munange Amerika kyaddaki akkiriza Amerika okutambula okuva kusetwa ku bigere mu nsi nkaaga mu mujukira yali yabagaana temulindeko covid-19 kakati efulumiza okulala lwa nsi nkaaga mu emu ze balina okugenda mu Amerika batambulira Amerika badde nga bagoba mu nsi ya speed gye batandise okutambulirako nnene ddala oluvannyuma lw'okukkiriza ekiragiro kino bakkiriza okugendako mu South Africa bakkiriziddwa okugendako mu Russia bakkiriza okugendako mu Turkey ne Philippines ate ne Ecuador n'amawanga amalala mangi babakkiriza okugendayo basobole okubeera nga baddamu okulamba baali babagaana oluvannyuma lwa covid-19 naye baafuna okugemebwa gye buvuddeko era kakati batandise okweta kujjako UK babaganya okugenda mu UK obulwadde obw'amaanyi obwaliyo covid ow'amaanyi yaliyo bage musooke tumulindeko twetegereze tujja kuba tubategeeza engeri y'okugendako ate mu ggwanga erya England oba UK nga tugenzeko mu ggwanga erya Mexico Abamexico Mexico bangi bakyali ku nsalo y'Amerika we beebaka we babeera bagamba tulina okuddamu okugenda mu ggwanga erya Amerika tukole basulaawo babeera wadde ng'enteeseganya zonna zikyagenda mu maaso bayitumye vice president agende ng'asinkana amawanga gano aga Latin America okubabuulira lwaki tebalina kujja mu Amerika
Mexico abadde tannatuukayo. Mexico erudde ng'egamba yo kuvadde enkolagana nayo ne America mu kutambula babadde ba Luganda nga bannabwe bali bagagga bo gye bajja obugagga n'America ekolagana nabo bulungi. Kati bano abakulembeze abazze baleetawo embeera enzibu. Trump yakitandika ne baludde nga bo bakolera eri basiiba eri bwe bajja ne beebaka eno basiiba eri juka batambula obutambuzi ne bagendawo ne bakola ne badda gye bakolera emirimu gyabwe ne bajja abantu bali ne baba bulungi. Ne Trump yajja n'akiweera kakati abantu bagamba obulamu bwabwe bwakyuka naye basuula wali ku nsalo basalinkirize mu byalo byeyo ne bagwa mu Amerika weeyo mu byalo byeyo mu Amerika weeyo w'ebyalo ne bagenda ne bakola ne baddayo enewaabwe. Kaakati bagamba tekijja kusoboka kugenda bagala vice president nga tanasinkana mawanga gali amala gyagenda akola Harris Kamala asinkana aba Mexico boogere bakkanye naye nga bagala enjiri ye gyagamba nti tujja kulinnya mu Amerika temujja eno tebajja kugikkiriza. Kale nno bwekyo bwe kiri naye basulaawo bwe babira ku nsalo paka bwe banaddiriza ensonga yonna basobola okugenda okukola. Nga tugenzeko mu South Korea. Mu South Korea ekizimbe kigwiridde baasi. Ekizimbe kyaleka kibadde ganyegenya baasi ebadde eyitawo ku street bwetyo ekizimbe kibadde kyaleka kyajja dda era bwekityo bwe kigize ne kigwira baasi ebadde ejjudde abantu era bagenza okugjawo awo abantu nga 40 nga bafu ne babaddusa malwaliro neyo baasi bwetyo befaananye ebivannyuma ekizimbe okigwira era poliisi terina kyeyinza kutaasaawo wadde naye nga bagezaako okuddusa abamenyese abadde basigadde basobole okubeera nga bataasa obulamu bwabwe. Nga tetugenzeko tumaliza mu Morocco nno emaze nekkiriza ekirime ekyenjaga okugenda mu maaso n'okusuubulwa ate n'okukirima. Baludde nga Morocco erwana n'enjaga nga bwetema emisiri bwe giddamu ne gikula naye kyaddaaki kibagaye kati tetukyalina nnyo kyakukola kubanga abantu bagirima ate bagitunda ne bagikukusa abamu ne bafiira obulamu bwabwe. Bagenda enteekateeka bagenda tebaitewo enteekateeka nga waliwo portions waliwo ebipimo omuntu byakkirizibwa okulima n'okutunda tusobole okubeera nga tuziyiza embeera y'ogikukusa ate n'obumenyi bw'amateeka obadde bususse era bwe bato eggwanga lya Morocco mu Africa lirimu kugatandisa okubeera nga gakkiriza bazze bagikkiriza no Mexico bagikkiriza maliwo amawanga agawerako gazze gagenda gagikkiriza mpolampola Cuba bagikkiriza bagenda bagikkiriza okubeera nga bajjawo embeera y'obumenyi bw'amateeka ebadde egenda ng'ekula mu nsi yonna ey'okulima n'okukusa enjaga ate n'ekolawo n'obubondobondo bw'abamenyi b'amateeka badde bagula n'ebyokulwanyisa by'emmundu okusobola okwaŋŋangawo yabalemesa. Kati bagamba nti bwe tunaakikola ekyo kijja kutandika okunafuya abadde bagijjamu befudde bakaliba baayo era nga bateekawo n'obubondo obulwanyisa gavumenti n'okuggyako gavumenti mu mbeera y'okubeera nti bayiga okukusa enjaga. Twaga Bena twaleko mu mawulire ate amalala lunaku lero lwa budget tunagambye tujjako tugiyitamu era eddako naye twaga ne Bena twaleko mu mawulire gasobodde okusaka ebweru ggwanga nago tugategeera lunaku lwakuna. Yes, batuguse nefa mpapula za mawulire osobola okubeera nga obitegeera embeera esobola okubeera ng'etambula bulungi era bukedde ali mu P4 ne P5 work osobola okubeera ng'omufuna bulungi osobola okubeera ng'omulaba. Atuyingire munda ate munaye balese olunaku olwaleero twongera balamusaako mwena abali mu bitundu ebyenjawulo bagambye omwaka guweze bukya Kasirye eggwanga afa. Kasirye eggwanga tuva ku maaso bagambye abaali bawaga okumuziikula batandise okukakkana. Ne bagamba nti nno abantu balumbye faamu ye eya Camp David ne babba buli kimu. Banaye abakubaawo n'abasangayo anti yafa asika obulamu wali bagese enyigo omukambe yatukwata eno engeri yotwamuvunuka baba ne bakubulira engeri gye baagera okukola ki nafuna lwe abaali mu COVID. Kalondoozi yagambye bino ate bibuusibwa bitya amaaso okutemu ku Gen. Katumba omukuumi byalina okumanya obutendeke mu bakuumi. Olwo n'omwami bamuyita Fred Egesa yali musirikale wa poliisi eyawummula mu 1994 alina byagamba.
eddagala okuva ebusoga weeririnye bagambye entebe y'enfudu erwanyisa endwadde. Entebe y'enfudu okwerinda sibuti senyesa olulya mbuzi otereere wabira luworo simanyi rabbi kakati byonna biri wano mu Bukedde afuluma enkyala P4 ne P5 mujjuke mazzeemu okubeera ewaka Bukedde ye tagambye nti temujja kusoma ebyokusoma abibateereddemu bulungi nnyo. Ebikulu 6 ebiri mu nsika ya Cranes ne South Africa bakuletedde ku baminisita banaffe baba no wano genda basanga mu Bukedde bw'okebera eno ku sports page bw'ojja kulaba w'ogitandinga bwoti bakuteeddewo ate akantu kano solo katimbe wakaawo. No bamanya ne batabalimba eyo nti awo tiyafunye tulteekaawe waka notimba munaye wa musengo wa mudiro no bamanya bonna bataddemu kyakola ne amanya ge. Maminisa emirimu gy'amazzi gyabise ne gyonoona ebintu eseta biri mu Bukedde. Ku buko ogusooka bagambe batya tugeza ku page esooka era nga tugamba good morning ekipande ekya minisita nyongedde kigambako bwekiri ogenda kifuna mu Bukedde cabinet ya 2021 paka mu 2026 ne tugenda ate abafunye mu cabinet be bano Ssebuggwawo minisita Ombezi owa mawulire bamutaddewo wali abazira jjukira olunaku lw'eggulu abadde Heroes Day president awabudde abooludda oluvuganya Buganda ne bakiteekawo ne bagamba abakugu bakubye tochi mu bifo byefunye Robina Nabbanja Katikkiro w'Ebunyolo sigo wangamba w'Ebunyolo Nabbanja Munyolo w'Ebunyolo mumutadde mu Buganda w'Ebunyolo w'Ehoima Kakumiro eri Munyolo Nabbanja ekitegeeza nti oyo taliimu bakuletedde Amos Lugolobi nga ayinza okuba nti kugambe Buganda gye bagamba yeri ey'amasaza amawambe nga bwogamba nti bwogamba essaza ly'ebuweekula buweekula abantu abaliyo Banyolo Baganda kati oba ogenda ng'emubende waliyo mu Kiganda ekitegedde omuntu abaako gyava nzina bagawa ntabudde ati kigamba mu kitundu mwabeera naye nga ye Munyolo bino tujja mukyaza enkya naye nga tugenze wano Amos Lugolobi byansimbi Amisa Kabanda ono wa Kampala Lumumba ate bannaffe w'eri Busoga Lumumba waguno naguli Magode Ikuya Affairs kiba kirungi abazadde abaana bamanya abantu bano kubanga bajja babuuza abantu abasinga bapya mufeeyo ategula ku mawulire. Nabbanja yava kuno ni kati yakulira baminisita abantu bewabe bajaganyiza bulungi yava kuki kunoni yagamba Nazario mu kyalo ka Musene mu Kakumiro era ndi maka g'omugenzi Nyoana Kayira era mama yayira Kayira taata yali mu P7 ayogera ebyafaayo ebye mpola mpola. Kale tugamba congratulations munange munaye kulikira ddala azakola bambi emirimu gye mpola mpola kulika Amuyingo ayogedde byazaako muneesige okugonjoola ebizibu by'ettaka nja kutumbula bannasayansi Dr. Musenero bwagambye Dr. Musenero naye yagudde mu balonze mukimanye nti obuweereza kyekisinga obukulu obuweereza bwe bulyonoone ebintu byonna nga temubukoze bulungi tugenze mu the new vision afulumye onakwale mulimu budget bagambe kiki ekifunye sekita ki kitundu ekitongole kyekifunye omugabo omunene bagambe batya bakubulidde lwaki president alonze Nabbanja ne Alupo bagambe second wave bananga teyo yamaanyi nnyo ategenda ku speed tuli COVID-19 odongo otagambye agambye abakapani temuzanyisa Nabbanja Nabbanja abadde yali akola ne mbwa parliament ogwo nagambye mukyala listed nnyo baba agambye ekintu kyaba agambye nagabwa akusanga oli emmere nga mulimu gwe guyina okukola emmere oyina kitole ky'emmere oyina kijja mukama n'okisuula eri okitegeera eri RDC ega tazanya akachibana ikasambe wuli kazi mumanyi mukukola ye msimu hangu nnyo mukukola ensi etagakola nawudenga bazala wabantu ate bamumanyi bumanyi bamumanyi lagati bampadde bwa minisita wa health nenze siri musawo nenja kukola nabo era abadde akola nabo ye abadde avayo nanyonyola
adava na nyinyura ngatalwawo kyetaga ate n'okunnyonnyola ebintu bingi ebintu bingi ebitanyonnyolwa kino kigenda mu maaso n'atannyonnyola abantu babera ne bateebereza buteebereza paka pulezidenti baavaayo annyonnyole ne muyigga essimu y'omuntu ne mukuba asimu nga tegaliiko minisita mulinde yagenda bweru minisita mulinde taliwo minisita mulinde kati akoye ebyo abantu bye bakooye era walonze weewo kituufu koza anakyuka naye nga tasobola kati mulimu omuntu ng'ayitakyuka nnyo ngakikula kye bagambye kino lwaki abalala basigadde boogedde nabo bannaffe bayongedde emirimu abalala babaleseyo babadde bali boogedde lwaki basigadde tumwebaza ayogedde minisita amonge ayogedde ne echeru ayogedde ojambisangamo the new vision kisanja kyakukola ate pulezidenti bw'olaba nga tebakoze toluyisaayo emyezi 3 oli olaba takoze kyayo tutekeyo omulala tugende mu maaso obaako lima akulime nabeera mu ebyo omuntu olaba nga takoze emyezi 3 mugjeeyo tulabe ebyo tetujja kuddamu ebyo myaka 5 asiibaawo mugjeeyo banjogedde bubi nnyo tujja kuteeseera abantu webali baagala kukola jayo tuleme kulinda atayonoone teekayo omulala tutambule kale tumulamu tudde omukyala waayo tugenze bwe tuti abalungi era tubakuyisayo mu Heroes Day atugamba nti nno munange baako byoyigira ku bantu bolaba nti nno bamaanyi abakyala tulina omuze ogw'okuwalana bannanga abakyala bawalana omukyala nga bakugyeko ennugu nga bagikufuya bayinza owalana oli nagamba nange simwagalire ddala naye tomumanyi bulungi kati nze nkwa magezi munange ensi egenda ku sipiidi bw'olaba nga omuntu alina ekirungi kyayina kimukoppeko ensi esigala kuyiga abantu bayiga paka bwava mu nsi otuuka ne ku myaka 9 10 ng'okyayiga tewali asobola kumanya nsi n'agimalayo bw'olaba omuntu ng'alina ekintu ekirungi kyali ayinza okuba mukyala munno ayinza okuba kale tomwagala bulungi takusanyusa fine naye alina ekirungi kyalinako kyakola ekirungi kimuyigeko mukoppeko it is okay kikkirizibwa tewali constitution egamba nti tekikkirizibwa obulamu buleme kukalubiiza nnyo abantu abamu munnaye kyekyo ekibatawaanya nze sijja kola byakoze nga bakimbikola atwala eriike pankapanka odola ddawo yeyogeza kyo yodola asanga alina ekirungi kyomulabako bw'oba gwe ng'okiraba ng'okyetaaga nga kisobola okutwala mu maaso kikope va ku bantu abantu abamu bwe batuuse ku top nagamba anze nayigira ku gundi anze singa sigundi nze singa saakola na musajja oli yali muzibu nnyo naye ng'asasula mu budde nze nange nandibadde sasula ebintu ebirungi bikoppe ebitali birungi biteeke ebbali okigirize n'abaana abo b'okuzaawaka omukyala kugamba bwenkyo kubanga abakyala tulina power abakyala ffe tutambuza ekintu ate abakyala abantu batuyigirako nnyo